enyimira njagadde mbalabe ng'oba mugoberera. Naye olwaleero twagala okubeera n'ebigendererwa. Buli lw'obanga olina ky'okola obanga oweereza Mukama. Praise the Lord. Nalyo asitandise waggulu n'agamba nti muyimirire munywezebwe ku lw'eddembe lye mwafuna. Stand fast therefore in the liberty. You know, it's a different thing omuntu okumanya nti nafuna eddembe mu Kristo nga ye. Nga kino si kukubuulira bubuulizi, naye ng'olina ky'owulira mu bulamu bwo ng'okikakasa nti mu butuufu nafuna eddembe mu Kristo. Nga si kubuulira nti bwagamba Yesu aleeta eddembe, naye ng'owulira nti no wafuna eddembe. Kati wano Paul alina ebigambo by'asomesa wano ng'ayogera n'agamba nti ku ddembe eryo lye wafuna mu Kristo Yesu totuuka ekiseera ate no weetaba nate mu bintu ebisobola okuwuliza mu busibe. Yesu yebazibwe. Gezaako nnyo okulaba nti okuuma eddembe lye wafuna mu Kristo. Oleme kuliteekamu ebintu byonna ebirala byaliwo naye tebyasobola kuwa eddembe, byaliwo naye tebyasobola kuyamba. Kati Kristo bw'abanga yakuwa eddembe, toleeta bintu birala, tosika bintu birala ebigenda nate kukuzaayo mu busibe. Yesu yebazibwe. Twagala tutunulire ebintu ebyo ebituzaayo mu busibe. Twagala tudduke embiro zaffe zino mu Kristo Yesu, tudduke bulungi, tutambuze olugendo lwaffe luno olw'okukkiriza nga tulutambuza buki? Nga tulutambuza bulungi. Tokkiriza nate wabeerewo ebintu ebiyingira mu bulamu bwo bitandike ate okuzaayo mu busibe. Yesu yebazibwe.